ogerera ng'abanoonyi b'obubudamu wano mu ggwanga bawerera ddala akakadde kamu n'ekitundu okuva mu mawanga gasemazenga wa Africa ag'enjawulo okuli erya Democratic Republic of Congo, Sudaani, Somalia n'amawanga amalala, era nga bangi ku bano bakuumirwa mu nkambi z'ababondabonda 13 ze tulina wano mu ggwanga ng'ate abalala bawangalira mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Kati bano enkya ya leero bakedde kuŋŋaanira Nsambya ku Youth Center ku mikolo egy'okukuza olunaku lwabwe olukuzibwa buli nnaku z'omwezi nga 2 omwezi ogw'omukaaga buli mwaka wansi w'omulamwa ogugamba nti Nothing about us without us, ng'era ebikujjuko bino bitandise n'okukumba nga beetoloola ebyalo ebiriraanyeewo. Ebitongole ebyenjawulo ebirwanirira eddembe ly'abanoonyi b'obubudamu bimu ku ebyo ebyetabye ku mukolo guno okubadde ekya Pilgrim Center for Reconciliation, Young African Refugees for Integral Development n'ebitongole ebirala. Jerry Lokendo Mbokani akulira ekitongole ekitabye ebitongole omwegattira abanoonyi b'obubudamu ategeeza nga gavumenti bwetalina kubatunuulira nga kizibu wabula nabo basaanye okutunuulirwa nga abantu abalala bonna ab'omugaso mu ggwanga lyattu Uganda. Came normally from their home country when they have experiences, when they have skills. And this is why we are saying we shouldn't be looked at as burden, but rather people who can actually bring about contribution to the development of this country. Onera agasseeko nti baagala nabo baweebwa omubaka mu lukiiko olukulu olw'eggwanga asobola okutegeera ensonga zaabwe basobole okubayambanga mu kusoomozebwa kwe bayitamu. We are also asking for is to be included in the discussions that shape refugee policy for better at national, regional, continental and global level. Because this is very, very important. This is actually key by bringing about peace back in the country of origin. We want refugees to be included in the decision making, and especially when there is a discussion affecting their life. That's going to make sure that all the big challenges that refugees are facing, they are really put on the table, and the refugees are around the table to discuss and try to be part of the decision when it comes to those decisions. Mayonza Bobo Fred ngono yakulira ekitongole ki Pilgrim Center for Reconciliation ayagala abantu okukozesa abanoonyi b'obubudamu okuyisaawo ebyabwe kikomezebwe bunnambiro kubanga bangi ku bantu bano beetaaga okubudaabudibwa. Ebiseera ebisinga abantu n'ebitongole ebisinga bibakozesanga ekintu kye bafunamu ssente, naye ffe tugezezaako nnyo okulaba nga tutambula nabo mu byabwe byonna bye bakola. Baneera balaze okusoomozebwa kwe bayitamu omuli obutasoma, okuboolwa ku mirimu, ebyobulamu ebitatukanye na mutindo n'ebintu ebirala bingi. Abanyazi bangi naddala kati bano Abasomaali n'Abeeritrea n'Abayindi balowooza nti batambula n'amasimu ag'ebbeeyi oluusi ne laptops. Paul Bakabulindi ne Rachel Namuli, BBS Terefayina, Gambuze. Akati baba kulira ekitongole kyoza ky'omusolo